Gamba ki? Obulamu siwe. Obulamu bwegenda mu maaso mu ggwanga biraba. Bikwasa ennaku. Mpuuga afuuse empuuga. Mpuuga talina kyafuuse empuuga. Just abantu abatategeera be bamuyinako be bamugoberera ne bamubeerako n'ebirowoozo. Wozulanga omuti omuntu takya afuuse kitagasa eri abantu. Weewalanga nnyo omwononerako obudde bwo. Mpuuga afuuse kitagasa. Talina kati mbulirayo ekintu kimu ekigasa eri mpuuga. Senga simu. Era mu abaana b'amawulire abatono baawaayo ku ssente. Tampanga yadde ne yemu aba bamuleetera okubeera mu mawulire. Mwe temwawula kusesema na kwogera. Nimukulya mmere. Kulwokuba byonna bibeera biva mu kamwa. Nimukulya mmere. Kati takyayogera asesema busesema. Nange. Yemba. Temuddiranga budde bwe tusigaze obutono obw'okulaba nga twenunula. Tubumalire mu bantu abatagasa abatalina makulu. Ab'okukitebe abasasula olw'okutucyankalanya. Luli Bobi Wine yavaayo n'ayita Ssewanyana alumirize si yamuwa obudde. Kati tolowooza nti nno nsonga nkulu era w'amaanyi nnyo abafuukidde ekizibu. Ani ow'amaanyi? Mpuuga. Ekitegeeza we bajja ne bagamba mbu nti oli mu famire yaffe Ivan naye gwatutta. Ompuliriza bulungi? Gwatusiba ng'olwo ofuuse w'amaanyi ku lw'okuba weegasse omusaayi gw'abantu. Atalina kkomera, atalina poliisi, abasiba atya. Tolaba nti nno ebirowoozo byonna mugenda bijja gumadde mumanyi nti nno Pulezidenti Museveni yabatulugunya. Mubizze ku ono. Kati Pulezidenti Museveni senga avaayo tutolaba nno yaali simuwose bulijjo mugamba nti nno asiba abantu. Naye ate lweri mwaleese empuuga nti asiba abantu. Amagezi ga mirundi ebiri. Waliwo amazaali n'amasome lwaki toyinaako n'agamu. Otuuse okusiriwala n'otuuka obutategeerera ddala ng'ogamba nti omuntu alina ekkomera yalina okubeera ng'asobola okubeera mu lukero okusiba omuntu. Wazze oli mukambwe. Ate bujje mugamba Museveni yabasiba. Kimbuuza omuntu yenna akolagana n'omuntu okulumya omuntu omulala. Ompuliriza bulungi? Bino ebintu bye twogerako si byakujalambiramu. Bino ebintu birimu obulamu bw'omuntu eyafa. Ng'ezimu ku kkozi ze ez'okufa zaava mu kkomera. Tulekerawo okujalambira mu bulamu bw'abantu. Munnange Ivan kankubuulire. Weerabanga omwana omuto naye n'abato bafa. Oyinza okulowooza mbu totegeera ogenda kubeera nga totegeerawo otyo mpaka. Naye oba okola interview zino nga zirimu obulamu bw'abantu ddamu amagezi. Amagezi nkugambye ga mirundi emeka ebiri. Amagezi waliwo amasome n'amazaale oba tolina masome kale beeramu n'amazaale. Ati ndaba ojalambira mu obulamu bw'abantu bwe twogerako. Mpuuga obumugambibwa nti nno yabulinamu omukono mulimu n'omugenzi eyafa. Ng'oggyeko nti nno babasibye ne babatulugunya naye mulimu omugenzi eyakola ki? Eyafa. Waliyagadde okubeera erinnya lyo mu kikolwa ekifaanaganawo ekityo. Kale Mpuuga wabanga erinnya ye baliwaayiriza ali cleaning. Waliwo ebintu bingi abantu bye bakola ebibaleetera obutaggyibwako hadiisi. Wuliriza kye ŋŋamba. Waliwo ebintu bingi abantu bye bakola ebibaleetera obutaggyibwako hadiisi. Ekisooka Bayibuli egamba mbu tunaabalabiranga ku bikolwa byabwe. Ku bikolwa bya Mpuuga ebisookera ddala kiri mu lwatu nti yakolagana ne Pulezidenti Museveni. Ng'ate munnakibiina kiri mu lwatu. Wuliriza kiri mu lwatu nti mukulu Mpuuga yakolagana ne Pulezidenti Museveni. Emyezi 9 emabega nabagamba nti mukulu Mpuuga yakolagana ne Pulezidenti Museveni kiri mu lwatu. Nga n'ekye miliyoni 5 zitoogerako zize ebbali. Naye kugamba mukulu Mpuuga ne banne baafuna obuwumbi 14. Yenze omujulizi asookerwako owa Bobi Wine. Nze mujulizi wa Bobi Wine asookerwako kuba bino nabyogera ku katambi emabega naye mbagana bagamba nti Mpuuga looya waba agamba mbu nno teyafuna ku ssente. Ompuliriza bulungi antwale mu kkooti teyantwala. Agenda kutwalayo. Wuliriza n'ekirala. Nagamba n'ekirala nti ayina munywanyi we naye looya era wakitiibwa. Emmotoka yagiviiramu Luweero nga bagenda Echobbe mu meeting. Gye bakutuliramu ddiiru ne bapromota bameka
babiri nembagamba nobagamba nti ku promoter ye yakulembera ddiirwe promoter ki ompuliriza bulungi waali mulamu promoter waali era ku sendezo yagulako ne Range Rover agivuga promoter ki okitegedde bulungi agivuga waayitu kakati bwembanga nayogera ebintu weebityo saabijja mu bbanga wojjanga olaba obukundi bw'abantu beyayita simanya ku mikolo gye ne bweyabwa ebifo simanya mu kisinde kye ompuliriza bulungi ayo aba amaze okumanya nti nno musota mu nju ebikolobero bye ebikolwa bye byamala okonfaningibwa obusota bwe mu nju ya Nuupu tekikola mawulire ogamba mbu nno yali mu lukwe lwe lumu olokolagana ne gavumenti eno okusiba Sewanyana nani n'omugenzi Segirinya nze nekinnuma mu bintu bino kiri kimu Segirinya oyo yafa naye ayina abaana ayina abantu abaali bamwagala ng'ogyeko abamulonda ayina abafamire ye bwe yali ateekako ettaffaali n'okugasa naye ndaba bannayuganda nga babalaatira mu nsonga zino nempulira obunaku nebanga kale ffena tugenda kufa naye amazima gasigale nga mazima Bobi Wine ayinza okuba si mulungi nga naye ayina obunafu bwe n'ebikolobero bye n'ebibi bye naye bw'aba ali mu kwogera amazima galaga abantu abo obubi bwe buliwa kati obuzibu tubujje ku Mwami Museveni tubutadde kumpi kubanga ne Mwami Museveni akimanyi nti obuzibu abuyina n'akozesa essente ompuliriza bulungi okukozesa abantu abalala basuubira nti bali kumpi naffe mpuga tute Bobi Wine we tunaakoma okubeera nga bano abali okumpi naffe tubaweeweeta nga Museveni abakozesa bagenda kweyongera bungi gye tunaakoma okubaatulira n'okubalaga nti kyebakola kikyamu gye bagenda okukoma okutyokolagana n'Pulezidenti Museveni gye mukoma okwesiba ku mpuuga temulaba nno mulina bye mufiirwa nga NUP kati tufiirwa ki because mpuuga obudde buno yabatute mu kkooti kati mpuuga asobola owangula omusango mu kkooti kisoboka anti atya because tumanyi biri mu kkooti anti kyokombuli agenda guwangula atya kkooti za ekisooka Museveni wabeera yalonda ate nga mugamba munnakyemalira nga mpuuga mugamba akolagana ne Museveni temulowooza nti nno era asobola okukolagana ne kkooti kyogamba teriyo misango Museveni gye yali tayagala giwangulwe ne giwangulwa okugeza Museveni tayagalangako bantu balekerawo basubira mu magye naye abalamuzi balaba nga kibaswaza ompuliriza bulungi era ne balaba mu kyebakola kyakumenyera ddala amateeka ga ggwanga ekyo ne bagamba nti aba ekyo kikyamu okusibira abasiviliani mu kkooti z'amagye otegedde bulungi kakati amateeka yadde gavumenti eno egajolonze waliwo kyetasobola kutuukako nkugambawo nti ku mpuuga atumaliriza bwerere atunononera bwerere obudde kazibu katono nnyo ku bizibu ebiruma eggwanga mpuuga yennyini yakakasa ng'ayita mu Abedi Bwanika n'agamba nti ye okusumulula abantu be baali baasiba bakolagana ne Pulezidenti Museveni era ne batuula ne banegotiatinga bata abantu oyagala kuŋŋamba nti nno mwenna abali mu midiya muli basiru bawumba tuuta okutuuka mbu nno ezo ensonga zo mwazeerabira nti abantu abo bazeeyogerera omuntu wamala okugamba n'agamba nti nze nakolaganye n'omulabe wammwe waffe tusobole okunegotiatinga tute bali be yakwata mu bumenyi bw'amateeka kitegeeza olwedde mwateekawo enkolagana ffe twategeerako ekyo kimu nti nno mwakolagana ne babata tetwategeera wakati mu kukolagana mwe mwafuna ki ekirala enkolagana y'okuta omuntu nze gamba buli ekintu kimu nze njagala mukkiriza ebigambo bino nze nzikiriza nti pulezidenti w'eggwanga Uganda aliko ye Pulezidenti Museveni ompuliriza oba aliko mu bukyamu oba yabba akalulu oba naye kati yakola ki yafuga yakola ki yaliko kakati kitegeeza ki kitegeeza waaba yaliko ng'ate abantu abangi gwe basimbyeko essira nti okubonaabona kwabwe kwe kuyimiridde ompuliriza bulungi wobeera nga gwe nannyini maka buli kintu ekigwa mu maka kikola ki kivunaanyizibwa ku ggwe era mbadde njogera n'omuntu omwe jjo namugamba naye senga buli musango oguggulwawo baali baguteeka ku pulezidenti senga pulezidenti yasinga emisango
mu ba president b'ensi yonna. Sengo ofe yasinga emisango. Bamutadeko bingi. Anti ngamba buli musango gwalibadde nga buvunanyizibwabwe. Tugeze baasi ebadde etambula nekuba ekinnya mu luguudo netta abantu. Ng'omuntu atakola luguudo olwo ye gavumenti ye president. Olwo nga ogwo musango gumu. Nawulidde bagamba gundi yawaabye. Subiri. Tebanakakasa. Sinakakasa nze. Nze sinakakasa. Wulidde bagamba nti yawaabye. Naye waba yawaabye. Mutuufu. Naye kirekawo abantu ffe abaavu abafiiriddwa abantu baffe nga tetulina gye tuwaaba. Tetulina na busobozi. So, ekibuuzo kyange. Ebbanga katubulayo ebbanga tono gye tutuuke mu kalulu. Ng'obudde buno mukyagenda mu maaso nakwerumaaluma. Akalulu ka 2026 kaggwa. Ani yawangula? Akalulu ka 2026 kaggwa. Ani yawangula? Bannayuganda balinda muwanguzi. Okulangira kwe kutannabaawo. Akalulu ka 2026 kizibu kitono nnyo ku bye tuyina. Babagamba nti akalulu ka 2026 tugenda mu kye bayita protest vote. Obudde bw'olowooza buno bwe twalibadde nabo okudda mu kalulu. Tuli mu kwambala. Tuli mu kwetegeka ngeri gye tugenda kukuuma kalulu. Nakulemera ku bifo bye tulonderamu mpaka nga obuwanguzi bwawo tubutegedde. Ate munnange kana akalulu kagenda kuba kakuuma buli muntu akafunye mu mwenkanya mu mazima. Era mu protest vote omuntu agenda okusinga okufunamu ye President Museveni. Anti tugenda kubeerawo mpaka nga balangiridde akalulu akatuufu kafunye. N'akaffe ke tufunye. Senga kijja ne balangirira nti asinze. Tetulina buzibu. Tujja kitwala nti awo yasinze. Kubanga tugenda kulangirira akalulu katuufu. Tetuliko muno protest vote abantu b'enyalemwe bamenyera bwereere. Protest vote teriiwo kubbisa oba kulemererwa kulangirira buli bwa NRM. Protest vote gye tuyagala okubeeramu. Twagala nti akalulu kajjemba we kaba kamu nga kafunye bakalangirire nga kamu mu bwenkanya nga ffenna weetuli nga tebongeddeemu kalulu Ivan kaleese. Okitegere bulungi. So aba NRM kye balina okukola wuliriza kye balina okukola abo kwe kunoonya abawagizi abatuufu babawagire babalonde mu butuufu ffe ekyo bakuumira akalulu kaabwe mu bungi oba mu butono bakitulekere. Kubanga tetugenda kusobola kulinda kaffe ffekka. Ku kifo bagamba nti kuliko owa NRM owa Nuupu n'owa gundi. Kitegeeza we tuba tuli we baba babala aka Nuupu babala n'aka NRM babala n'aka DP babala n'aka FDC. Ebibiina byonna ebigenda okwetaba mu kalulu mu protest vote biri safe. NUP egenda kabakuumira. Why? Luswa yavuddeyo n'agamba nti Ssegirinya yafa tayagalira ddala Nuupu ne Bobi Wine. Luswa omumanyi? Yavuddeyo yali omuyambi wa Ssegirinya. Naga yafa tajagalira ddala. Ngamba Nuupu nga mwali mugamba. Obubonero bungi obulaga nti nno omugenzi yafa tayagala Nuupu. Kubanga we yafa yalaama. N'agamba Robert Kyagulanyi ayogerere okumala essaawa mmeka? Yagamba oba 8 oba 9. Okumanya Ssegirinya yafa tayagala Nuupu. Yagaana obuvunaanyizibwa bw'omulambo gwe okubuteeka mu Nuupu. Ati siraga obusiru bw'ono omuyambi bwe. Kyengezaako okugamba. Omanyi abamu bategeera tumaze kweyambula. Naye omukazi kasita agamba nti bebi njagala ojjeko ewaka njagala kukulabako naye otamugamba nti jangu ompeeko abakitegedde kubanga gyalaga si wa mwannyina. So kati Luswa obusiru bw'omulumba tuutu n'obutategeera wabanga agamba nti oli yafa tayagala Nuupu naye n'alamba omukulembeze we owa Nuupu ng'ataako n'akagamba nti omukulembeze wange Robert Kyagulanyi ayogereranga ebbanga weeriti ku mulambo gwange n'agamba nti obuvunaanyizibwa bwe bw'omulambo gwe bwani
bwa kibiina kya NUP n'abana n'agamba nti abasajja abo beeramuse aba gavumenti n'agamba era temugambanga nti neebake mirembe muŋŋambe fight ada Mr. Update bw'ategeera ayina amagezi asukka emyaka 18 kitegeeza oli mukulu nojja n'ogamba yali tayagala NUP awo obumba tuutu bubaawa badde nsaba abantu abasirusiru nga luswa ba political failures tebaddamu kutonoonera budde twogere ku nsonga ez'amagezi. Political failure? Yes. He's not a political failure. Whoever decides to decide with Mpuuga will fail with him. Mpuuga is a political killer now. His ambitions will never succeed in life. Reason being, he disowned his own personality and sold himself to the government. Oluzungu abantu banga abamu tebajja bitegeera baddire mukko mu Uganda. Abantu bamanyi tebagenda bitegeera soko kaddemu. Mbagambye nti Mpuuga kati mutemu ataba politicians abalala atayagala kufa yekka. Omuntu yenna anadda ku saidi ya Mpuuga nga baluswa Luwembo bonna bagenda kubeera ba political failures, bagenda kubeera bagenzi mu byobufuzi kubanga bakolaganye n'omugenzi. Emyoyo gy'abafu gyogerera wamu. Emyoyo gy'abafu gyogerera watya? Gyogerera wamu mu byobufuzi. Nga abavuga speed mwene avugani akomewo akole wati atuvuga sikekyo njagala kubategeeza nti e Masaka wagenda kubeerawo kaada wa NUP agenda amwesimbe kamuwangule bagamba emyezi 10 emabega nti Mpuuga takyasobola kuwangula bwa LC1 Masaka. Emyezi 10 emabega interview kweri kuno nziramu okubagamba olwaleero Mpuuga waaba w'amaanyi yesimberewa e Masaka waleetanga kaadi yonna nga tutaddeyo omuntu waffe wa NUP n'amuwangula ompuliriza bulungi ngenda kumala ennaku 5 nga sirya awo bogenda kufa ate sisobola kufa era kitegeeza mba newaddeyo kufa. Mpuuga senga awangula NUP e Masaka ngenda kumala ennaku 5 nga sirya kale nga sigaya ku kiyitibwa mmere. Mpuuga is a political failure. I just advise people. Abantu Mpuuga bali mu kwekuluusizaako nga mukyayagala okubeera mu byobufuzi by'eggwanga Uganda. Mumwewale mutemu. Kale somera gundi eno awo tulaze Jeno Muhoozi Kanyerugaba weesiga wasiga bukyayi kati bukungule. Soon we are going to teach you Runyankole anthem. Ngagamba Bobi Wine. Oyo omukulu alina emyaka 5 CDF. Ali mu 50s. Naye mudisa bannayuganda mulowooza nti myaka gyaffe. Alina emyaka 5. Ali mu myaka gy'abakitaffe. Taata wange wa myaka 52. Oyo omukulu taata. Kati mwogereko ng'ayogera ku taata we. Kati mbadde njagala kumwogerako mukulu Muhoozi Kanyerugaba mu kitiibwa eky'amaanyi ng'ayogera ku taata wange. Wabula nga ndi mu kuadvisinga taata wange atandise okuvaamu ensa. CDF atazivaamu ensa. Kitaffe CDF ebigambo byono tukusaba omanye nti nno ffe abaana bo twakukoowa n'olunyiririro. Naye ekyatuleetera okukukoowa by'ebikolobero by'ozzookola ku bannayuganda ate ne weewaako n'obujulizi nti ddala gwabikoze we twali tulowooza nti bakuwaayiriza
gwe n'ofuuka witness w'ebikolobero byo. Tukusaba kitaffe, tuli bangi, ogenda kutukwata, ojja kutusiba. Naye mu makomera ga Uganda, bannayuganda ffenna tetujjaamu. Njagala kutegeeza nti mu puroguramu eno, noono yennyini gw'olaba ali akamere, tamanyi oba akalya gusembayo. Ensi yonna ekweraliikirira okugituusaako ebikolobero. CDF gwezikiririzaamu era mmanyi nkyakalya. Omusajja wange oyo. Era walibwa we tulibwa igwe CDF igwe. Temuyinaako buzibu. Tubadde tusaba. Bw'obanga ogamba nti byokola, obikola n'ekigendererwa ekyagala bannayuganda era ekibalumirirwa. Osooka onoonyereze bannayuganda bye batayagala. Olekeraawo bikola. Onoonyereze bye baagala obikole. Njagala kutegeeza bannayuganda nti CDF mukadde nga era ali mu ttuluba ly'abakadde baffe. Si muvubuka munnaffe. Si myaka gya Bobi Wine. Obadde okimanyi? Bobi Wine alina emyaka emeka? 30. Obadde ku ki? Manyi kati akamere kawooma. Obadde oyogera ku ani? Kamere katuuta wano ne kampoomera. Wabula nkubuulire. Ng'otuuka okwogera amazima ku bantu abalina emmundu. Ng'owekweka. CDF ogwanga se omusajja nsaba kusinkana mukama wange nkubuuzeeko. Nkwagala nnyo nze. Simuyinaako buzibu. Nze n'omuhozi simuyinaako buzibu kubanga namanya mutategeera. Akoyita mu kamera. Ebiseera ebisinga nze mbeera nnyo n'obuzibu ku bantu b'ensuubira okubaamu amagezi. Nze obiseera ebisinga mbeera n'obuzibu ku bantu bennasuubira okubeeramu amagezi. Ompuliriza bulungi. Ne bataba nago. Naye omuntu gwe sisuubira kubeeramu magezi. Wataba nago sikola ki? Seewuunya. So, nze mmanyi. Oyo gw'ogamba. Yeeyanyize gundi ensigo. Yeeyanyize omwana waffe. Endala. Oyo musajja wange. Jeno Muhoozi Kanyerugaba. Soon. I am Muhoozi Kanyerugaba. Swear in the name of the Almighty God. Solemnly affirm that I shall fulfill, exercise the function of the President of Uganda and shall upon mbwesawo yona agenda kulayira. Agenda kulayira ng'omukulembeze w'eggwanga. Asobola. So, essaawa yonna ngenda kugwa mu gufu. Kye ŋŋamba, Muhoozi asobola okulayira ng'omukulembeze w'eggwanga. Bampe ekya minisita. Tetukirinaako buzibu kubanga n'eddala erya Jeno nali waate wazaalirayira takozeeko exercise y'amagye emuleetera kubeera Jeno. Wabula ku lw'okuba kitaawe. Wuliriza. Ozoolaba promotion ze ng'egezibwamu. Wuliriza. Ozoolaba promotion za Muhoozi ng'egezibwamu. Promotion za Muhoozi ziringa abaana abaze bakoppa ebigezo. Mu nkola y'emu kitaawe ng'akyali mulamu. Akyasobola okulayira munnange. Ompuliriza bulungi. Tetukirinaako buzibu kubanga tuze tukiraba era nga tetulina kyakikolera. Naye mu gavumenti ezinaatera okuvaako zitambula n'okweyagaliza nga wolaba Muhoozi atambula. Njagala kutegeeza nti batabani ba Gaddafi baali 100% sure nti be badda mu gavumenti ya Libya nga Gaddafi amaze okufa. Ne kakati bali mu exile. These people are going to exile anytime. Our brothers and sisters are in exile because of them. But these people and their families are going to exile anytime. They might go when we are dead, but they will. Muhoozi agenda mu exile essaawa yonna. Ayinza okugendayo nga ffe tumaze okufa naye ajja kugenda kubanga batabani ba Gaddafi. Ate no Libya. Ate ekyali Libya kijja wano. Ffe tumwagala. Ate mmwe baani muli bameka? Mmwe mumwagala lwakuba temulina kyakukola. Naye watudda mu kisenge bye muŋŋamba mbimanyi. Mpozi mbyogere. Vaako. Okitegedde bulungi. Nze nsaba bategeeza Abannayuganda. Ffe tusigale nga tuli wamu. Ng'eggwanga. Muhoozi ne famire ye tebatwagala ffe ng'Abaganda. Era twagala kubategeeza nti Muhoozi wasiga obukyayi ku Baganda, sipiika wa Parliament wasiga obukyayi ku Baganda, President Museveni wasiga obukyayi ku Baganda, era mujja kungula bukyayi naffe tetubaagala kati. Nedda.
buli gwajogeddeko alina statement evoola Obuganda. Basajja bato mwasiga obukyayi ku Buganda naffe tetubaagala. Abasajja babezezaawo Obuganda. Bagibezezaawo kuki? Ate si be bagikomya. Buganda ye yabaleeta. Katonda wange. Nene bajjajjaffe namwe mulina omusango. Ate bajjajja vota temubaaki. Twali badde temutuleetera Museveni. Eleka naawe musajja akoze ebyamagero. Bannayuganda mutuuse okuwuddisibwa ne mutuuka n'okulowoozesa abantu nti Muhoozi muvubuka munnaffe. Muhoozi ow'emyaka 5 mu emyaka gy'aba kitaffe. Muhoozi ali mu myaka gy'abataata mukadde. Tekirina buzibu. Ne mutabani wa Gaddafi we yalowooza. So ono mutabani wa president tumina buzibu kulowooza nti agenda beera president. Kubanga mutabani w'omugenzi Gaddafi yalowooza nti agenda kubeera president kati ali mu exile. N'abalala babatta. Okitegedde bulungi? Balina wedda banyankole anthem tujja jiiga bangi. Kubanga Bobi Wine ba Eddie Mutwe bakyali bangi. Obuzibu just buli butya buli bumu nti tugenda kukyusaamu mu nkola gye tukolamu. Kuba twategedde obunafu bwaffe. Ffe Bannayuganda abaagala ensi yaffe. Luli tubadde n'omukisa ogujja wano ku kamera ne twogera ebituluma. Ategeera n'abumbawumba n'atereeza ebitukola ki? Ebituluma. Okitegedde bulungi? Bye tuvaako ne tubivaako. Kati kulwokuba buli ajjayo omutwe gwe muyigiriza olunyankole anthem. Kati tugenda kutandika tusirike tuziire munda. Kubanga Uganda, Bannayuganda ekibabulako okujjako gavumenti ya Museveni. Ekibabulako kiri kimu kuziira. Tubadde ebintu bingi ebituluma tubyogerako ne tukakkana. Tubadde ebintu bingi tubyogerako ne tukakkana. N'abantu abalumwa ensonga zemu ng'egye tulumwamu. Nabo ne batuwuliriza ne bakola ki? Nagamba kale kasita Jemba akyogeddeko ne bakakkana. Kati tugenda kuziira. Tugenda kuziira. Nga tetukyayogera. Kuba buli ayogera bamukwata. Ompuliriza bulungi. Agenda kuyiga Lunyankole mu kasitodiza General Muhoozi wansi. Okitegedde bulungi. Nga wogenda okuluyiga lumu olw'okunkyaza. Kubanga waliwo bannamawulire bannaabo abazze bayiga Olunyankole olw'okukyaza abalala. Era nkusaba kutegeeza nti Bannayuganda bano abali ku channel eno ompuliriza bulungi bagenda kwongera okwagala channel eno olw'okwogera amazima. Uliriza kye ngamba twamaze kubiteesaako nze naawe. Buli kye njogera wano tumaze kikubaganyako birowoozo. Bya muntu se kinoomu ngo si byange oba abakulu abaddukanya channel byo. Kati nkulayira wenti Bannayuganda kye kino kye bagenda okuba. Bagenda kuziira. Bagenda kuba tebakyayogera. Ulwana amala okubeera nga tebakyayogera. Mugenda kuba temukyasobola kumanya kye bazzaako. Bulijjo tubadde tumanya kye muzzaako. Ebogera ne mugamba tugende twekalakaasa egindi ne bakwekala okwekalakaasa okwemirembe ne bakakkana. Okitegedde bulungi? Abaana Bannayuganda abatali bannabyabufuzi bagenda ku makya ogenda okwekalakaasa ku palamenti. Ne balangira nti bagenda kwekalakaasa kuki? Ku palamenti. Era babakwata nga tebalina mmundu. Kati kino kye bagenda okuzzaako. Bagenda kumanya nti oba bagamba olwedde bagenda kufa. Weboogerako ku kamera nga we tuli olwedde bagenda kufa. Okitegedde bulungi? Kati bagenda kuddamu kwogera ku kamera nga we tuli. Tugenda kufa ekiziiro. Tuziire. Nga wenkusanga gwe munnange gwe manyi mb'okkiririza mu kyenzikiririzaamu. Nga nkugamba ku luno tukikole. Okitegedde bulungi? Nga Werundiru gy'agamba ku luno tukikole ki? Tukikole. Nga nawe Footport agamba ku luno kukikole. Amazima ga Katonda mu ggulu olunaku lugenda kukya nga kye tukoze e Kampala, kye bakoze e Masaka, kye bakoze e Mbalala, kye bakoze e Bundibujjo, kye bakoze Fort Portal, kye bakoze e Teso. Kubanga yonna waliyo abanyigirizibwa. Mwe temutambula. Gavumenti ya President Museveni ekoze abantu obukyamu obutagambika. Gavumenti ya President Museveni ereese okufa kw'abantu. Mazima ga Katonda. Nze waliwo ndowooza ne ngamba naye President ono yali ayagaddeko Uganda. Waba yajagalako what went wrong. Waliwo lwentuka ne ngamba naye Museveni twamukola ki? Okubeera n'obukyayi obwenkanidde butyo. Kuba Uganda. Nze neesinkana President Museveni. Nofuna omukisa okumusinkana wano.
ne musisinkana ko went one on one ebigambo byenjogera nabyo nabiteeka mu nkola Museveni baddamu ne bamwagala osobola mugamba ebigambo nze nesisinkana president Museveni nengeza ne musisinkana ko one on one ebigambo bye mugamba nabiteeka mu nkola Museveni baddamu ne bamwagala omugamba bigambo ki byayinza teeka mu nkola yebaze Bobi Wine era amutwale ng'ekikulu amutwale nga ye chief advisor wasooka mu bulamu bwe buli Bobi Wine kyagamba nti kino kibi Museveni akitereeza Museveni yebaze Bobi Wine balyoke bamwagale anti wuliriza President Museveni n'akola Bobi Wine byagamba nti bye bitulugunya bannayuganda kuba bye bituufu ompuliriza bulungi kitegeeza Museveni abantu baba bagenda kuddamu bamwagale Museveni Bobi Wine agamba mulekeraawo okukwata abantu abatali babenyi ba misango ekyo Museveni ng'agamba CDF we mutabani we bwe ndi oli mutabani wange toddamu kukwata bannabyabufuzi batalina misango nga Bobi Wine agamba mu ddwaliro temuliimu malagala yeso nga lwaki twagala tukuggyeko nga President agamba mugende muteeka eddagala mu maki malwaliro obudde bwamala okugenda nga aggulawo ebintu simanya guddewo toyize egindi simanya obutale bwa gindi n'abumala nga alambula malwaliro kulaba oba eddagala lyagenzeyo lyeyaweerezza ompuliriza bulungi kitegeeza abantu bannayuganda bagenda kuba bafunye eddagala muki mulwaliro Bobi Wine is the best presidential advisor gwe nali ndabye era abantu balowooza muno twagala Bobi Wine Bobi Wine si gwe twagala twagala ebyo byasimbyeko essira era naye n'akeera ku makya n'akolanga omugenzi Sebaggala n'akolagana ne Museveni n'akolanga Mpuuga n'akolagana ne Museveni n'akolanga Betty Kamya n'akolagana ne Museveni ompuliriza bulungi era naye tumuvaako abantu bangi tubavuddeko temutolowooza nti nno bano abakolagana ne President babeera bategedde ideas zenegezagalamu eggwanga abantu abo abakolagana ne President Museveni baba bakola escape route ya politics kati Mpuuga yakyogamba nga musajja waabwe anti mbuulira anti buli muntu akolagana ne President Museveni aba amaze okufuuka political failure eno ng'ali mu kunoonya kubo kati Mpuuga mujja mu byabufuzi kati kankunyonnyole Betty Kamya yali anoonya kubo limujja mu byabufuzi ng'alina kolagana na Museveni okufuna ki obwa minisita ekyo kimu omukyalo ono owerubaga Sebugwawo weera anoonya escape route yakolagana ne President Museveni n'afuna obwa minisita gundi bangi speaker deputy speaker Tayebwa naye yaliwo opposition weera na escape route nadda mu NRM kati speaker yennyini uliriza nabagamba omuntu akola waati waliwo omuntu aliwo mu bulamu ng'agamba nze nja kutambula ne baganda bange mu bulungi ne mu bubi for God and my country wabawo omuntu agamba nti nze for God and my stomach eno statement nalaba Eddie Kenzo nga yajogera mu butuufu bwayo yagamba nti ye okwegatta ku NRM yasalawo abeere bulungi ye ne famire ye Kenzo yachogera yachogera nga tunyumye nga mubuuze lwaki wegatta ku NRM nagamba ye yasalawo uliriza nina nno n'abajulizi bakuba saagala bateeka mu kamera abaaliwo yagamba nti ye mu kusalawo kwe in fact kyengamba si kikyamu yensonga lwaki bya bano abaana abakola challenge bagenze bakola oluyimba ne bamubuuza ebya Eddie Mutwe n'agamba yesi wa poliisi uliriza si statement nkyamu statement ya mazima eri omuntu ow'amazima tegeza Kenzo yogera mazima era w'amazima yagamba ye kyamukozeseza ne NRM yasalawo abeere bulungi ye ne famire ye n'ava ku bantu abalala kubona babalabye bukulu okitegedde bulungi uliriza abantu bangi bakyasobola okwekyawa abantu basobola okugwamu amaanyi ompuliriza bulungi anti kati famire yange tekoma kunze famire yange newe nabeera ennungi mu mbeera embi ompuliriza bulungi era nabo famire yange egenda kubeera bubi bano abaana betukolerera babeere bulungi
ebintu babitunda mutabani wa BMK yakulira okutunda ebya BMK mundagaano gwe yazaala naye gwe yali akolerera abeere buki naye kuba yamukolerera abeere bulungi mu nsi enkyamu amaziga gali mu famire bali bulungi kati naye byebyo omugenzi byayagala kitaabo bye yali akolerera naye tetwayogeranga kyensi eno nkyamu nga tebagiraba abasajja waliwo ekintu ekijja mu lujjo mutabani wa Sudiru sente za gavumenti ez'omuwi w'omusolo zonna ebitundutundu ebinene bigenda wa Sudiru era akolerera famire ye omwana we ya myaka 3 mwegi asinga emyaka 4 yafiiridde mu luguudo mu nsi enkyamu bino ebintu bye tulozaako mwenna abagagga abali mu mayumba gammwe nga mulowooza mukolerera famire zammwe mugenda kubirozaako tetiisatiisa abantu tebabirozezaako bempaddeko example